omukyala we bwe yagira nakola kina nakanuka amaaso nagamba njagala ku omunyama empanvu njagala ennyama empanvu kakati ne bagamba ye omukazi ayagala kulya bbaawe kati ne bamusitulawo ne bamusibira mu kasenge bwe bamusibira mu kasenge tetwamanya wawe yayita najja nasitula omulambo ogwo nagutwala natandika okutema ng'ensi yonna ekola ki ng'eraba ewo yagenda okulira ng'embuyaga ng'ekunta nnyingi nnyo ng'ekunta kakati yagenda okulira jajja nfa jajja banzita kwe yakoma kinga yaleese ettooke eribobezi ne lumonde n'atugamba naye mumanyi obugalo bw'omwana omuto buwoomera ku lumonde koffe nti ani ali omuntu kati kambalage bubanga mpekenyu obugalo buno era ne tumugaa tubikkulireko tukole ki tulabe ne tuona tubikkulira naffe ne tugamba batuleetedde omuntu twamuziika lwaleero enkeera twasanga entaana eguddemu nga tebagisimye bamuyisa mabega wabeera ebigere abantu ne batandika okukwata abannaabwe babalye ne batandika okugoba buli omu ng'embuyaga mpitirivu kyokka ng'obudde bwakumakya kati awo gundi oyo kalule ne bamusitula basezi banne ne bamutwala mu nnyumba. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli amanya bambita Rimasa oba metanikira Bongo weewaawo mikwano gyange gintumano ya Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimba somero Kamengo somero ly'abaana b'oku nguudo bonna tukoye okulaba abaana batawusa Katonda kitiibwa tukoye okulaba abantu abattibwa obwana obuto nga tomanyi wa kusaasira akana akamuse olaba akana tekana tukakwesalirawo tukamanyi kye kakola ne gwe basabadde wabuvunaanyizibwa nenge ekyo nakidda kuffe abalaba ne twesuleyo gwa Nagamba singa bw'olaba twegatta ne tuyimukira wamu ne tubaako ne kitukola ebyo byonna yandibadde tebikyaliwo kale gwe naali eyo Bongo Charity Foundation yajja kujja baana abo bafuse problem bonna ku nguudo ebatwala Kamengo tuli mu kuzimba essomero foundation ebizimbe balina osulamu byaggwa dormitory y'abawala n'ey'abalenzi byonna byaggwa toilet n'ekiyungu kakati kye tuli mu kukola tuli mu kuzimba essomero kubanga abaana bwe tubajja twagala babe nga basomera neeyo Art and Craft tukozesa okubeezaawo obuweereza buno Bongo Charity Foundation osojuwagira ngoyita mutuwa ekifaananyi ekisiige kimu tukusiige we tunaakusiiga olwo tukozese akasente ako kwe tujje mu kusiiga okusasula abazimbi okugula amabulooka seminti amabaati n'ebirala akasomero kaffe tukasereke tukazimbe tuwa omulimu tutukirize ekirooto kino wabona ali yagamba nti nze omulamu wangu tegeera ekimu kyange ky'ekkumi ekyensi kankitone kankibawe mukikozese mu kuzimba tuzanyira ku kya Katonda ekyo bakikwatako ekyensi ekimu eky'ekkumi ekyensi so ga n'omutwalo gwange gumu nina mitwalo gyange 2 3 kakadde kamu bwe kimu tukyaniriza omulimu gwa Kristo omulimu gwa Katonda obuweereza bwa Kristo tutwalire ddala mu maaso tutwagala kulaba mwana atawesa Katonda kitiibwa twagala abaana bave Kamengo bayingire ekibuga nga baze kukyusa kibuga na kusinza Kristo waffe waliwo n'agamba nti neddanze n'omwana wange nyina ndyagadde muyigize ebyemikono bye muyigiriza abalala tuyina akojo kaakano membership card yakadde kamu n'ekitundu nayo tekiniki ya fundraising membership card eno kadde kamu n'ekitundu omwana afuuka member ewa Bongo Charity Foundation okuva ku myaka
gyonna gyaliko paka ku myaka 18 agenda kusoma okuva mu primary 1 paka mu primary 7 nga wasoma ebyemikono byonna twagala omwana amaleko P7 nga is good to go ba she's good to go kwa nganga ensi amanyi okutunga okola obugatto amanyi okubumba ensuwa decoration amanyi okukola ebibumbe sculptures n'ebintu byonna byonna okwokya welding okubajja buli kimu kale nno oyo bw'ataba Katonda abaani ekyo nno nkikubuuza twagala abaana 30 bwe banaaweera ng'ekyo kiggalawo nga tudda ku kirala so gwe mwana wa Katonda aliyeso twegattako membership card yakadde kamu n'ekitundu receipt eyo kaadi eyo eyita ku screen egirako ne receipt ne stamp omwana kiyeetaagayo kegenda kumaka kafaananyi ke n'erinnya lye n'erinnya ly'omuzadde nga bwabweri omwana gye yeetaaga okulagayo olwo n'asoma ng'omuzadde asasula requirement tewali mwana tagenda kusoma ku kino Katonda akitukoledde tugenda situla omujiji gwaffe omulembe gwaffe nga tuyita mu buli kakodyo ketumanyi naddala nga tukozesa ebitone byaffe weewaawo jjajja wangi obulamu bulungi embeera si nnungi n'akamu bannange nze ekyanzijja mu kyalo okimanyi ewaffe waali abasezi nga bali abantu nga bali abalamu kakati ne muganda wange yennyini Naamu baamukwata ne bamusikambula olulimi bwe baalusikambulayo ne balukola ki ne bamutta baamukwata abavubuka 2 mu nkuba ennyingi yali ava ku ssomero kati ne bamukwata ne bamusikayo olulimi ne bamutta n'akola ki ne bamutwala ne bamukola ki ne bamulya kakati kitaabwe bwe yafa ate naye kuba naye yali musezi ate omukyala we bwe yagira n'akola ki n'akanuka amaaso n'agamba njagala omunyama empanvu njagala ennyama empanvu kakati ne bagamba ye omukazi ayagala kulya bbaawe kati ne bamusitulawo ne bamusibira mu kasenge bwe bamusibira mu kasenge tetwamanya wa we yayita n'ajja n'asitula omulambo ogwo n'agutwala n'atandika okutemaatema ng'ensi yonna ekola ki ng'eraba tugende mpola Naamu ono muganda wange abasezi baamulya era nga banyumba eyo afaamu omwami oyo sokoleke abasezi abaalya Naamu anti mulayinako Luganda abasezi abaalya Naamu baali banneyiba abamanyiddwa nti basezi baali banneyiba ba byalo nga 3 naye ng'omuwala asomera mu Kiganda primary school kati enkuba bwe yatonnya n'agamba kankole kikaneggameko ewa mwami muli gundi bamuyita kutta kuli muki kati bwe yayingira yagenda okulaba abaana amayaso gakanuka nga beeswanta batandika kukontola kati muddiira awo wakati baali basimawo ekinnya nga mulimu esepiki y'omusaayi n'ebijambiya nga gyebiri eyo kati nga baagala bw'abazze ayinjidde bamugamba tuula wali nti nedda nja kuyimirira tuula wali nti nedda nja kuyimirira kati yagenda okulaba amaaso gakanuse n'agamba bannange kaŋŋende yagendera ku lubalaza bw'ati n'afubutuka emisinde ne bamugoba emisinde bamugoba okale kumpi kitundu kya mayiro ne bamukwata ne bamusikayo olulimi ffe twakanda kulinda Naamu tetwamulabako mwategeera mutya nti Naamu bamulidde kakati waliwo neyiba w'omusajja oyo bamuyita Kasozi bwe yagira n'awulira omuwala ng'akuba enduulu kati ate ng'enkuba nnyingi kati n'ayagala aggulewo yagenda okuwulira ng'embuyaga ng'ekunta nnyingi nnyo ng'ekunta kakati yagenda okulira jjajja nfa jjajja banzita kwe yakoma n'amanya nti abeewaagundi ewakutta kuli muki be bamututte kati naye n'afubutuka n'akuba enduulu ey'amaanyi nga enkuba etandise okukyakyamu n'agenda n'abagoberera kubanga baali banneyiba yagenda okusanga nga omwana bamukoze eki bamaze omutta era najja n'atubuulira netugamba kati tugenda kola tutya ate engeri y'okuba nti twali mu kyalo nga tolina bujjo n'awaaba ate bonna abasinga abo ku kitundu ekyo basezi bonna balya kuba waliyo n'ekitundu kye baatuuma kyamukomya bw'otambula n'ogamba nti kati kansalire mu kkubo lino era nga bwe baalituuma nti kyamukomya ng'ekkubo eryo lyo kyamukomya nga tusala ppanya tetuyitawo naye bw'oyitawo ng'oli mulamu toyitawo kawungeezi toyitawo ku makya bwe bakusanga nga bakukwata
bayina oluzzi bayita lwentuwa nga kwe bakolokotera enviiri ne balyoza omuntu waabwe ne batwala ne bafumba. Bo balya fresh tebalya bizuukule. Bakulya oli mulamu kyalo kyonna kyabali era bakituuma kyamukomya. Nyumya firimu si firimu neiba yaffe baneiba b'ekyalo kyaffe era olujja lwo lwabasezi beereere kubanga beddira na nnyonyi. Jajja kakati mugenda bakuba endulu nti munnange bamulidde muganda omuto bamulidde era tetwamuziika twasanga bamulidde dda nga bamutemye ebife nga bamufumbye entamu ngeri awe tokota baali tebagitaddawo ye ne bwosanga nga bagitaddawo mu lujja ogenda bawanuuza obabuuze nti kiki kye mufumba mu ntamu oba tojja bawanuuza nga n'endala bagikaliridde muki bagiwanise ku kibanyi bino ebibanyi bibateekako amabidde mu mafumbiro lwe babagamba nti Ruth yali Ruth yali Naamu sorry baga nti namba mulidde ne mugendawo kiki mwasangawo anti twasanga ng'era bali awo bo bali mu kwejaga bali amasavu gaabwe bamulya bamufumba oba bamulya mubisi balya mufumbe kubanga bamutematema ne bamufumba bulungi naye nga supu we abeera supu w'omuntu oyo aba omumyufu taba supu mweru wa white nga enva zetufumba ez'ennyama abeera mumyufu supu wamulabako nambu twamulabako supu aba mumyufu era tebateeka mumbu na munnyo ffe tulina omwana gwe twali tusoma naye bamuyita Bena ne tumubuuza Bena ddala abali abantu wali obalabyeko n'agamba Rozi olowooza nze tuli abantu gwe nkyanja baleeterako mukole ki mulabe ennyama y'abantu ku ssomero n'aleeta mu bokisi kati bwe yaleeta mu bokisi twali tulya kampu nga bw'omanyi nti abaana muba ne kakampuni kammwe mwamulya musooka eyo asoose ne muddako ey'okubiri ntwabanga abaana 10 kati eya Bena ye yasembayo kati bwe yasembayo ne tumubuuza Bena nga kati gwe waleese eki nga yaleese ettooka eriboobeze ne lumonde n'atugamba naye mumanyi obugalo bw'omwana omuto buwoomera ku lumonde koffe nti ani ali omuntu kati mmwe kambalage bubanga mpe kenyu obugalo buno era ne tumugaa tubikkulireko tukole ki tulabe ne twona tubikkulira naffe ne tugamba batuleetedde omuntu ennyama y'omuntu ne tusanyuka ne tugenda ne tuyita ticca waffe baali bamuyita Kennedy n'ajja n'agamba Bena mpaako ku kamere gw'olabika asigazza Bena n'agaa ticca Kennedy ate ka puleeti ko ye kano ne puleeti wa mufumbiro n'agenda mufumbiro n'ajjayo puleeti n'agireeta n'amugaa nseneraako mpulidde mbu nsava bulungi mbu ye ticca nsava ate ewoomerako lumonde kati era n'amuleetera bwe yabikkula bw'ati nga mulimu ebitundutundu by'emikono obugalo bwa bebi nakutula akatundu nasena nayo nakino kale bakiyita batya kino omukono guno nga bwe baba batemyetemye akagulu k'embizi nafukola ki n'agamba tosooka kunsenera sooka obikkeko kamala okgenda okulaba ticca kyaligonza neakola ki ne tugenda kwewa ticca kyaligonza n'amuyita n'amugamba ticca jangu olabe sitaafu yaffe bwekola ey'abaana jangu olabe Bena aleese ennyama y'omuntu ambuulidde nga n'omwana gye baamugye batandika okulya jangu tugenda olabe era ticca kyaligonza nannyini ssomero yasalawo n'agamba tumutwale ewa taata we Kasiba nti tugende tumubuuze oba ennyama eno ddala ya muntu oba ya mbizzi kati ne tutambula ne tumugobererako ne tumuwerekera bwe twatuukayo ticca n'agamba mukulu tuzze tetuzze kubanja naye tuzze kulaba envaaki zino ze mwawadde Bena ticca taata n'agamba bamuyita Kasiba nti n'agamba Bena sagamba nti ennyama eyo tugiriira mu mayumba lwaki otuswazizza okutugobesa ku kitundu kati munnange n'amukwata n'amukuba emiggo era ku ssomero ne bamuwa saspe ne bamugamba tegenda kudda
ku ssomero era Bena n'awunzika nga afiiriddwa okusoma olw'okutwala ennyama eyo ey'omuntu wa ku ssomero mu baana abangi. Jjajja olina emyaka emeka? Nyina emyaka 7 ssebo. Jjajja ng'ofaanana nga wa myaka 4. Nedda mukwano lwakuba nti nakulanga kaloolo mukwano. Waweza emyaka 7 jjajja? Nagiweza nga 28 ogw'e11 omwaka oguwedde. Kaakati tuddeko ko wano Bena bamugobye ku ssomero tuddeko ko wano muganda we baamulya mugenda otuukawo nga bali twafuna ekikoosi ne tugenda ebyalo byonna byasituka ne bagamba kituufu ewawe wakijjambu manye wagundi ewaani kutta kulimuki balya nnyo abantu balya balamu ate balya n'abafudde nabo babalya naye kati olwagira ne bakwata gundi kutta kulimuki ne bamukuba emiggo n'ayogera n'agamba abaana bamukutte tebamumanyi nti weewa Ssekabembe naye kwe kumukwata ne bamukola ki ne bamuleeta kubanga ffe ekitambe ekyaffe kiri mu musaayi tebakituloga bulozi wabula kyaffe kyakika kuba tuyina okulya. Waliwo ekitambe ekiri mu musaayi n'ekiroge? Waliwo ekitambe eky'omu musaayi nga kyakika nga bw'olaba omulogo nti buno obulogo bwakika abantu bagundi balogo kati n'ekyobusezi kiba kyakika tekiba kiroge kyekyo nga bamukuba emboko nga bw'ayogera ne bamukuba emiggo n'ayogera kati era emiggo egyo kwe kwava olumba olwamutta. Emiggo gyali mingi kati ne bagamba bamwoke nti ate nedda kati nga bwe bamumanyi nti tewaalingawo bakyeyamaani wabula waaliwo bagundi bano baali abataka ye baali babayita batya tewaaliwo erosi wabula waaliwo abataka ekirala kyo nkyerabidde. Myaka ki egyo? Emyaka egyo gyali mimpimu kale ndowooza gyali 1963. Ekyo mimpi ekyo? Gyali mimpi sidda nnyo anti byali byadda kati nze mpita walwaleero gyebayita egyo emimpimu. Egyo emimpimu emimpi kiba kitegeeza nti byali byadda. Kakati mugenda muddayo waka temwamuziika takomyewo era tetwanoonyereza kubanga oli omwami yali nga jjajja waffe oyo ow'Engabi yali amutaasizza ye yatubuulira ekituufu n'agamba bannange temutawaana na kugenda kunoonya bamayumba 10 kubanga emulembe ogwo gwaliko bamayumba 10 tekwaliko bakyeyamaani. Kati ne bagamba temutawaana mumanye nti omuntu wammwe yawedde kubanga nze namulabye era obwedde ayogera ndi jjajja nze naamu kubanga ye yali namuyiga ate oli nga yekojja wa tata waffe. Kati awo mwana waffe n'agenda bw'atyo nga tebannalya naamu oyo waliwo abantu be wali owuliddeko bwe mwali mulidde ku kyalo ekyo nga amaka ago gabalidde obulungi ennyo kubanga waliwo omwami bamuyita Bulime Esseeta ekyalo ky'omu Kiganda yajja kati mwannyinaze yagenda yalwala nnyo era yali asuze ku lumbe lwa mukwano gwe n'afiirayo kati ne bajja ne batunona nti bannange Ssekata afudde kati naffe ne tukwata ekkubo ne tugenda tulabe Ssekata oba ddala afudde era twasanga mufu oli munne ali wali mu ddiiro bagenda muziika ate n'owaffe afiiridde mu luggya. Kaakati ne tukola ki ne tumusitula ne tumutwala mu ddwaliro ery'Emisozi kati bwe twamutwalayo abasawo ne bagamba nedda akyakubamu obutunnunsi ne bamupika kati bwe bamupika n'adda engulu bwe yadda engulu ne tumuteeka ku ggaali ne tumusindika ne tumuzza ewaka twali twakamutuusa bwe tuti n'amala n'akola ki n'afa. Kaakati omwami oyo Bulime bwe babeeranga mu kinywero nga bagamba nti Bulime asitula abalamu atwala balamu kati olwagira n'abagamba bannange nti mugamba Bulime nti ndi musezi leero ku luno mugenda kutegeera kyekiriwo kati naffe ne tusirika mwannyinaffe n'afa ne tumuziika twamuziika lwaleero enkeera twasanga entaana eguddemu.
nga tebagisimye bamuyisa mabega wabeera ebigere. Basima mabega eno gye basima oba bamuyisaayo batya? Nanti kati bayina eddagala lyabwe lye bateekako ne bakwata emmuli zino ezibaga amayumba g'ebyalo oba ozitegeera. Kati ne bakwata emmuli ennyingo ezo 2 n'atandika okukuba bw'amuyita gundi jangu tugende. Kati bwe muba temwamuteekako ddagala limusiba avaayo era bamuyitira mabega naye n'akukunukayo n'agenda kubanga embugo twazisanga wabweru. Waayitawo ennaku nga 3 kati ngoba bw'omanya olumbe lw'ekyalo mwebaka ennaku 4 okubanga mwabuka. Kati olwagira ne twabuka. Kati buli me yali atamidde bulungi najja n'atugamba bannange mwaŋŋamba n'ayita Sebuuma mwannyinaze Sebuuma mwali muŋŋamba nti ndi musezi naye Sekate yawoomye ekifuba bannange oli yabadde awooma ekifuba. Awo ne tumanya nti Sekate buli meeya yamukola ki? Yamulya. Kati ekyo ekyalo kyabwe ne tubanga tukidduka naye kati olw'okuba abaana abalenzi temuwulira baabo bannyinaze baasigala bagendayo bayina ebibiina byabwe bino binniigiina. Kati buli meeya yayina kwolwo ekibiina kya nniigiina nga wayiseewo wiiki ne bagendayo n'abawa ekidomola ky'omwenge omuganda n'abafumbira ennyama. Buli oli omusezi n'abafumbira ennyama. Mwalimu ennyama y'enkwale nga mulimu ennyama kale enkalirire n'embisi. Kati n'abagabula bulungi nnyo. Bwe baamala okulya n'ababuuza Sebuuma naawe Kasiba nti wangi ennyama gye mulidde mugitegedde? Kobbo muzeeyi bulimu otuliisizza ki? Nti mwagamba ndi musezi naye ennyama gye mulidde mugitegedde? Kati Sebuuma n'agenda neyeekuba obugalo naye n'asesema. Kati Kasiba ye n'ajja n'atugamba naye kituufu omusajja kyatubuuzizza tulidde ennyama ng'etuŋŋununa mulimu etuŋŋununa ng'eringa eyakalirirwa ng'erimu omunnyo kubanga yatugamba ffe eyaffe bwe tuba tugifumba tetuteekamu munnyo. Awo ne tumanya ekyo ekyalo ekyekyamukomya Seeta nti basezi abaana abaazaalibwa ne tutandika obbatiisaayo. Ate abaana b'abasezi baba balungi naddala abawala n'abalenzi era bw'omusanga nga mulungi nnyaanyirira teweegombanga nti ate bambi onaasaanira amaka. Osooka kwekenneenya kubanga abo abasezi baba balungi nnyo. Olumuwasa y'olujja akusala ejjirita mu mutwe wakati n'abaako kyakuteekamu. Kati gwokeera enviiri zo wano wakati teziriiwo nga naawe otandika okusera bw'oba obadde toli muli. Waliwo abasezi abasera nga tebalya? Waliwo abasezi abasera nga tebalya nga basera ensuku basera amayumba. Kati ensuku ezo bazisiiga evvu n'ogwe ne bw'olima okwenkana kutya ebirime byo bibeera tebiteekako mmere bibeera byereere gwe n'okanya kulima nga byebyo babiroga nga babikola ki babisera era ng'osanga kati bw'olaba omwana oyo nga bw'ali mumpi omusezi ku budde obwo awanvuwa asinga ne ambuleera eyo obuwanvu. Omwana oyo omumpi yenkana wano bwe kabanga kaana ka musezi ekitambulo kikalinnya kawanvuwa ne kawanvuyira ddala bulungi nnyo era n'omusanga kati bw'oba otambula n'obanga omusanze nga gwe wagenze tokutudde lumuli olwo lwe balogesa n'otambula n'omusanga akati olumuli olwo okutula ennyingo ezo 2 kubanga lwakulanga ekikajjo n'okutula ennyingo eno n'eno n'otambula nazo awo oba tomusanze naye amanya naawe oli musezi munne naye bw'oba togenze nalwo kati bw'omusanga ngaawo n'omwekanga n'ogamba kankyuke enzira emabega ate gyodda gy'omusanga n'ogamba kantambula enzira eno mu maaso gye mbadde era gyodda gy'omusanga nga muwanvu oluusi nga yeesibye baba bayina amagumba oba gaba amagumba bivuga ng'endege. Kati bw'abeera atambula ogenda okulira ebintu bivuga kati olugira nga ogenda okulaba omuliro nga gugira kati awo ng'okola ki ng'otya. Kati bw'oba otidde n'odduka ng'atandika nga akugoba emisinde ekikuyamba
n'ogenda n'otuuka mu nju toyogera bw'oyogera ofa n'akunona enkya ng'ofudde. Omusezi wamulabako jjajja maaso ku maaso? Obulungi ennyo nali ntwala na mwana wange mu ddwaliro ne musanga nga ntambudde essaawa zaali 8 ogw'ekiro. Tebasera mu zino ennyimpi wabula basera mu ssaawa empanvu ssaawa 8 9 awo ku 11 ne bannyuka. Kati namusanga ne omusajja oyo bwe namusanga oba yali mukazi oba yali musajja kubanga yayetema sipeeya yali bwereere. Naye bwe namusanga musanga wano ate ngenda okudda eno nga nayo gyali. Kati awo amagezi ne gankola ki? Amagezi ne gakubula? Amagezi ne gambula. Omwana wange ne ŋŋamba naye kaŋŋume nfe kuba eddwaliro nalimbulwako kale mita nga 3 okutuuka ku ddwaliro. Kaakati ne ŋŋuma ne ntambula. Naye era bwe natuuka omusawo nasanga yaguddewo. Bwe natuuka bwenti bwe nayingira saayogera. Namuwa buwi mwana ye n'ategeera ki ekikola ki ekigenda mu maaso. Najjanjaba mwana najjanjaba. Kati awo bwe bwakya ku makya ne ndyoka mugamba musawo ekyaŋŋaanya okwogera nasanze nasanze omusezi. Sokoleke toyogera kintu na kimu. Toyogedde ku musezi noba toyogedde ku gwe toyogera ku kintu na kimu. Toyogera bw'oyogera ofa. Kati esaayogera kubanga ekitambo ekyo kiyinza okunkwata. Era bwe saayogera omusawo n'akola ku mwana. Bwe yamala omukolako bwe bwakya bulungi nnyo ng'abantu batandise otambula ne mugamba musawo naye nga we nagudde nga sisana kussa yalinga abula okugamba nti nanga nzijanjabe. Naye ndowooza ye yakimanya nti ndabika nnyina kyensanze. Kati ku makya nambuuza maama kiiwa ngoze toyogera kiki? Ne mugamba nasanze omusezi ekyo gy'omanyi. Naye ne ŋŋamba ate omwana wange afa kamale gapamba nankole ki twala omwana oba batulya babiri batulye naye tebandya era n'omwana tebamunzijaako. Jjajja Katonda kati omusazi ono bw'omusanga jjajja onkubye emboozi. Omusazi ono bw'omusanga tosobola kumwetegereza nogaa nti akola bongo yoyo yennyini twali tubamanyi. Ngamba essaawa y'okusera eyo tosobola kumulaba feesi omulaba naye ng'olaba kigundi kale kintu kiwanvu naye ng'osobola omutegeera nti wadde kintu kiwanvu ono kiwa omutegeera nti ono gundi. Kati gwe n'ogenda n'okola ki abatuuze n'obabuulira nabo ne bagamba oyo musezi kakulwe oyo musezi lukulwa ate alya balamu. Kati ekitegeeza abantu bano nemumaba balabanga ne mubaloopa abasezi emisana nga ekyalo tekitwa nkibagoba ku kyalo. Toyinawo oyinza muloopa kubanga ekyalo kyonna kiki bonna basezi. Ate bw'afiirwa omwana owuwe tamulya amuwolanga ggwe ne lifuuka ebbanja naawe bw'olifiirwa naawe omuwe. Waliwo walugambye wano bali abasezi abalya naamu naamu omwami waamu yafa. Mukyala we n'ayagala okumuya n'amutematema. Yatematema naamu. Kaakati y'omukyala bwe yajjira nga bagenda okuziika n'ayagala ye nga atabusa ayagala kumulya ne bamusiba emiguwa gy'embuzi ne bamunyweza. Kaakati ne batwala omufu ne bamuziika. So nga nabo bali bannannyini bakwano baabwe be bawola nga nabo bali ku seeti era omuntu baamunona mangu nnyo. Olwawera essaawa ndowooza nga 6 ne bajja ne bamunona ne bamutwala. Kati awo omukyala n'abeerawo ng'awonye nabali waayita ebbanga ttono nabo ne bafiirwa ne bazza ebbanja lyaliwa eryono. Beewola bewezikanya maka muntu. Kaakati waliwo omwami omu yali mugagga ng'abeera Genji eyo Kasebwembe. Nga mugagga bulungi ng'alina n'abaana be nga balungi. Ne bagamba bannange Kalule ono alabika yatuliira abantu baffe. Kalule yatuliira abantu nga babaziise. Ne bawakana nedda. Alabika omusajja omugagga bw'atyo ayina n'ente ewaka lwaki abatalya ku nteeze. Kati kye baakola ne wabaawo omuntu ku kyalo n'afa nga yakutuka bukutusi ne bamuziika. Ne bagamba nedda omusezi ono tuyina omukwata
ne bagamba tetujja kukwata mafumu tetujja kukwata ki naye katuteekewo ebyuma waliwo ebyuma bino ebikwata ensolo ebyemikono embizi z'omunsiko kati ne babitega buli sayidi y'eki yentaana omuntu ne tumuziika naggwa kakati mbu baali bali eyo ng'era waffe wa ku kyalo nakola ki baali bali awo bawulira nga omuntu alaajana ekyuma kimukubye ali bwerere abaana be abako bali ku kyalo abakamwana kati ne bagamba nti kiki ekirasizza basuze mu lujja kubanga baziika kumpi ne bagamba kiki ekiriyo ng'aleekaana waawe munyambe bagenda okusanga nga Kalule chuma kimukubye abadde azze kufuna ddambo kimukutudde amagulu kaakati awo basezi banne ne bagamba bannange temumuswaza tumutwale butwazi mu ddwaliro ne bagamba nedda omuntu ono katusooke tuyite abantu ne bayite abantu bonna erosi zaalinga 6 zonna ne zijja Kalule ne bamusangawo ku ntaana ng'atudde naye nga tebannaba mujjako kitambo kiri n'atandika okubeera awo ne bamulaba nga bakamwana abaana be bonna ne bamulaba kati olwagira ne bakola ki ne bagamba nedda Kalule ono katumuswaze ani amanye eddagala amugire amuwonye oba atulabe kiki kyalina kati ne babagamba eri nedda muteeke entengotengo mu kyoto mujja kulaba bw'anaaba nga abadde tatambula butambuzi nga musezi mugenda kulaba kyaddamu okukola ne bagiteeka mu kyoto entengotengo olwabatuka bwe pa abasezi bonna awo we twabalabira abantu ne batandika okukwata abannaabwe babalye ne batandika okugoba buli omu ng'embuyaga mpitirivu kyokka nga obudde bwakumakya kati awo gundi oyo Kalule ne bamusitula basezi banne ne bamutwala mu nnyumba ne bagamba tumutwale mu ddwaliro tumujjanjabe naye ng'amagulu go gaakutuseeka gasigadde mu kyuma Kalule oyo lwagira n'atya okumutwala mu ddwaliro n'abagamba ngazze engulu n'abagamba temuntwala mu ddwaliro nja kuswala kubanga najjako n'omulambo emitiyana kyokka mayiro mmeka 25 naye ng'aguvugira ku ggaali ajja kugulya n'aguleeta era ne batokosa famire ye ne balya naye nga gwe bw'oba omanyi famire eyo era ffe twakula tetulya mu mayumba g'abantu ne wendi kati mu myaka gyange 7 sirya mu maka ga muntu jajja amagulu gano bwe gakutukako tebamutwala mu ddwaliro tebamutwala kati ate bw'amala omufu oyo omusezi oyo bw'amala okulya akwata amagumba ago n'agakola ki n'agazzaayo mu ntaana naye tetwategeera lwaki amagumba agazzaayo atya n'agazzaamu oluusi ezimu ne musanga ng'entaana bano bwe baziikula okuzza mu byalo ewalala ne basanga ng'entaana njereere abamu bazzaayo abamu tebazzaayo kati Kalule yamaliriza ati era yamala n'afa naye ne bamulya era bali akanyama kabbanja bali banne ne bamutwala nga bano batabani be era bamanyi ssaawa yonna bali abatutte balina ebbanja ddene okusasula omuntu ono gwe baali ebyabasezi bituufu byaddala ebyaddala nno watali kulimba otunuulira kwati kwoyo gwe twalabira ddala omwana yaleeta ennyama ku ssomero ebanga ennyama y'omuntu ebanga kagulu ka mbizi kati obugalo buno bwo buba bwa buwekenyu tebubaamu bugumba buwekenyu kati eno nyingo bumeketu akalya buli nawulira eddembe n'ameketa akantu ako tebateekamu munnyo tebateekamu munnyo kuba ffe emikwano twagiyina nga gy'abasezi nga batunyumiza ne batugamba ati kati abaana abateera obamanyi baba n'ebikoosi n'ayogera kino n'ayogera kiri naye nga obwongo bw'oba oyina obwongo okola ki okwata n'omanya nti bano bali b'abantu kakati awo naffe ne tutandika okuyiga era nga taata yatukuba nnyo kibooko n'atugamba bannange baana bange temulyanga mu maka ga gundi temulyanga mu maka ga gundi kati bo nga bwe baali bakulu nga bamanyi nti gano amaka masezi gano si masezi gano malogo gano si malogo
Omusezi yaliddewo ku muntu w'omulogo ku kyalo kyammwe ekyo mwakulira. Ate kati aba afudde. Omulogo tanyiga n'aloga omusezi. Omusezi bamuloga. Ate omusezi bamuloga. Omusezi ye aba ayina eddogoli. Lw'ogira omufu mu ntaana oba n'okwata omuntu kuba kaakati ng'eyo ebunyolo. Oli bw'omuvuma oba n'akwegomba akugamba mu lulimi olwabwe nti nkwenda okulya obune ng'obadde ozzeeko buzzi nga toyina ddagala libakusandaga. Nkwenda okulya obune. Kati bw'akugamba nkwenda okulya obune bw'otamuddamu nti nanyowe nkwenda okulya obune ogenda otambulako okuva wano nawali nga waguddedde ebyenda nga babiriddemu naye nga ekyekiwuduwudu kino tebakirya. Ebyenda nga babiriddemu bati? Anti ngwa bw'oli awo n'obeerawo nga toyina. Ng'okyali mulamu? Olutuuka wali ng'ogwa. Kasita ogwa nga bamanya nti ennyumba ya gundi kati yeeriddemu ebyenda. Yeeriddemu ebyenda. Nkwenda okulya omune kitegeeza? Obune, obwenda kati obune tobumanyi nti buba bwenda. Njagala kulya byenda. Naawe oni okumuddamu naawe bw'omuddamu nanyowe nkwenda okulya obune. Awo ng'amanya nti naawe olabika oli waayo tokyadde bukyazi. Katonda wange. Bino biri bunyolo? Ebyo byo biri bunyolo. Eyo naye emboozi onaagituwa lulala? Era ffe tetusobola kgendayo gye tuzaalibwa naye ffe tetugendayo. Taata era bwe yatuzaala teyatutwala bunyolo kubanga balya. Osanga kiwududu kirya nga bakikokosemu ebyenda byonna oli atutte kwerira nga muntu mukyuzi nga akabuto kaguddeyo nga temuli wadde ekintu ekiyitibwa nti kino. Abijjamu ati? Naffe tetumanyi kuba tetuyina ddagala lyabyo. Yoyo. Jajja